twabagamba otugenda kuteekawo ekijjukizo ekigenda okubeewuunyisa Mukama Katonda nga tununudde Obuganda. Kubanga ewavudde okubonaabona kw'Abaganda omuzungu we yasinziira kati mwe bajja ne basula ne bagamba nti ensi yaabwe. Tugende ku jjo ly'abalamu tukirabye ng'obuwangawanga ng'obuwangwa bukyali mubebayi jjo ly'abalamu tukirabye nga obugwo mujja kunsonyiwako bannange jjo ly'abalamu tukirabye nga obugwagwa ng'obugwagwa bukyali mu bebayita Abaganda bannayuganda. Abaddu nga bajaguza obuddu bwabwe owantu awo wakulu nnyo basemirama nemirama obugwagwa bukyali mu Baganda abeeyita bannayuganda. Abaddu nga bajaguza obuddu bwabwe getuyita amefuga nga bawerekera kuba basika bandole cupa na ddebe okugenda okujaguza obuddu bwabwe bamuwulira nti bagenze ku mefuga. Kale twebuuze ebibuuzo, abo Katonda anaabayamba atya? Bakyatambulira mu bugwagwa ng'obwongo bwabwe bukutte ayisi w'obutamanya w'obutayawula wabula ate nakutwala nti ye muyivu nnyo profesa. Omulala n'agamba nze nasoma obwa accountant ne mbukuba wali. Omulala n'agamba nti ndi dokita. Omulala n'akugamba nze ndi inginiya. Omulala n'akugamba nti nze nsoma law ndi nkola kino. N'omugamba osoma nkola ngwira. Jjayo okiteeke mu kutegeeraako kubanga China ekulaakulanye yenge ekulaakulanira era otwalayo oluzungu tebamanya byoyogera. Genda Russia, genda Japan, genda ensi Malaysia, genda ensi ezikulaakulanye zitegeerera mu lulimi lwalwo naye obukyayi bwekko n'olulimi baagala dusaanyaawo. Abaliowo emyoyo batugamba nti Katonda ayamba beeyamba, oba katugambe nti ayamba abo abaagala. Ebiseera bingi ye Katonda ateekawo obuyambi bwe, ayagala abaagala ne babukozesa kubanga bosi bwakugula oba bwakugulirira bwe buluwa kw'okutegeeraako n'oyawula ekirungi n'ekibi. Naye nga yakuwa amagulu n'emikono osobola okugikozesa, amaaso olabe, omumwa oyogere. N'agamba nti ebyo byonna olina okubeerawo ng'olina okulya osobole okufuna amagezi amalungi mu mmere eyo ekuwa amagezi. Mu ttaka lye nnakuwa mu tolitoleyo. Laba Abaganda we tukkiriza okubeera nti bannamawanga batusengula ku mataka gaffe, kya bulumi nnyo. Ne bannaffe abamu ne bw'abakanyugira omugwa beekwateko mubasika mu kinnya gye bali, omugwa ogwo tebagukwata bagutunuulira butunuulizi. Basigala eyo mu ddubi gye bali
oba omugwogwo bagwezingirira mu bulago kati onoomugjayo oti omugwagwo mu bulago ekinnya kiwanvu nnyo onoogenda okumusika okumutuusa eno waggulu nga mufu be bannaffe abo betwogera abasomye enkola engwira fe Abaganda twagala nnyo okuva mu bunnya gye tuli nga tutunulira amagezi g'abajjajjaffe ge baalina n'ebikolwa bye baakola n'enkola n'entegeka engeri gye bategekeramu ensi eyali ey'amagezi nga tebasomye enkola ngwira nga ne ku ssaawa ya kaakano kikyabawuuza emitwe ekyebika 52 nga mu nsi yonna tewali akirina nga n'Abayisirayiri balina 12 naye amannya n'emiziro emizizo enkola yabyo byonna awo we baalemererwa ne bagamba nti kituyitiriddeko tulina kiyingiramu tukiyuzeyuze tukigabanyegabanye kyetubategeeza Abaganda bange twerwaneko era nga tusaba Katonda waffe atutweremu obwangu ye pulogulaamu yaffe eno w'olinywera gye tubatuusizzaako oba okumala ebbanga lya myaka 3 okuva wano mu studio nga bwe ya Buganda tutegeka pulogulaamu gy'oyinza okuyita dial y'obwongo tukubirizeeyo yonna abalumirirwa Obuganda gye muli mukole omulimu ogw'okwagazisa Abaganda ensi yaabwe oba ensi yaffe teri kyoyinza kukola nga tolina kwagala Baganda bange teri kyoyinza kukola nga tolina kwagala kojja wano Bungereza era basooka kukolayiza nsi yaabwe kwogende mu Amerika basooka kwagaza nsi yaabwe kasito giyingiramu n'omanya nti ofuuse waayo ate ne bagamba kulembeza amazima kasito tulimbalimba ge mazima agajo tuwa eddembe ge tutambulirako kati tetukubiriza Abaganda abalina obulumi mulimu gukyali gw'amaanyi nnyo okwagazisa abantu ensi yaabwe ensi yaffe Buganda kubanga mulimu abagiryamu obuli tukulembeze amazima mubeere b'amaanyi ate nga muli balamu okwetegekera ebinajja yendere gwe mubala gwaffe gwe tukuba amazima gali tuwa eddembe kubanga entegeka y'abalabe baffe n'obulabe bye bakola bakyagenda nabyo mu maaso bo bakyagenda nabyo mu maaso naffe kyekiseera Abaganda twesibirira entanda ez'entalo entuufu ennamu mwe tugenda okutambulira okununula ensi yaffe Buganda. Omuwuliriza waffe omu yakuba essimu n'agamba nti ebizibu ebiri mu nsi n'entalo zonna ezaali zibaddewo entabo eva ku mululu nga temuli mazima naye nga boogezi balungi nnyo balukandamanda kati gwe bw'owulira aluuna gwe n'ogamba nti aleekaana wabula toolamu biri eby'amagezi kubanga ebigambo bino byenjogera tubituulako bannamiramwa ne ssebanamiramwa ne bagamba si byange kyova owulira bannamiramwa ne bassemiramwa mulimu abaami n'abakyala ne baŋŋamba nti biibyo biweeyo nembiwangalako nange oluusi binzitoowerera nembuuza nti bannange ebigambo abannamiramwa ne bassemiramwa byagenze bitya
Tiawa ne wakozemu ensobi nti awa ne wakoze boti naye twalongoosezaawo. Bizitowerera. Bizitutowerera. Sijja gamba nze nzekka ne bannange we bali wano betuweereza nabo. Bizitutowerera. Tetugamba tubitambuze tutya. Ne bagamba nti mwe maje ga Buganda muli baroyo Buganda Royal Army. Mulina okuwa ebintu abantu ebyo babitegeere. Mwe mukulembera ku front line. Tiffe tukulembera. Ate tunakikolerera kitudwanirira nyaffe Buganda. Wabula abantu bagambe ti mwe mukulembera. Mutulaga amanyi gammwe. Amanyi gaffe ne tukatandikiza ku kwogera, ku kuyimirira ku mazima.